Enkola eno efaanaganira ddala eyo ekozesebwa aba bodaboda gamba nga Safe Boda, Uber n'abalala, era ng'okugigendako ogoberera ddala enkola eyo olwo n'otandika okunoonya obuyambi nga bw'oba oyagadde. Boda weekola nti oteekamu request oba oteekamu okusabako kati wabeerawo lwe yali mu kitundu ekyo n'akiraba nti waliwo yeetaaga obuyambi naye n'addamu okusabako n'aba ng'asobola okudduukirira w'oba oli. Kiyinza okuba nga tekimwetaagisa kutuukawo w'oli naye ng'asobola okuddamu. Tusobodde okwogerako n'omulamuzi Remy Kasule ku ngeri enkola eno gy'egenda okuyambamu bannayuganda n'ayongera okugitulambululirako. Naye ate okwanguya emisango naye n'okuyamba omuntu owa bulijjo okusobola okuba nga asobola okutuukirira looya n'abanga ajja n'abanga. Ku mukolo guno bannamateeka basabye amyuka sipiika w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanyah abadde omugenyi omukulu okubayambako ku tteeka lyabwe erirudde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lye batunuulira ng'essalambu ery'ensenke. Etteeka lino liyitibwa Legal Aid Policy nga lino litikka gavumenti obuvunaanyizibwa okuyamba abo abateesobola mu misango gyabwe nga babasasulira ensimbi ezeetaagisa. Ssente zinaavaawa kakati awo obuzibu bwe buva. Bakulu naddala b'eminisitule ey'ebyensimbi nga bagamba nti tewali ssente zijja kusobola etteeka eryo okuliteeka mu nkola. Etteeka embalirira nga bwe ligenze ligira embalirira ekoleddwa nga lyetaaga obuwumbi 17 okusobola okuteekebwa mu nkola. Wabula Jacob Oulanyah abasabye okusooka okunoonya abavujjirizi basooke bebayambe gavumenti eryoke eyingiremu oluvannyuma. Once these issues of financing are resolved, Parliament will pass that law in the shortest time possible if the bill is presented. It's one of those things that cannot delay because it should have been in place yesterday. Enkola ya pro bono saako n'etteeka erya Legal Aid Policy byawukana nti mu tteeka omuntu tasasula yadde ne ssente ezeetaagisibwa mu kkooti ate ya pro bono bannamateeka bayambako bantu kubawolerezaako. Okutwalayo omusango wateekwa okubaawo ssente ezikola ki ezisasulibwayo. Looya ne bw'anaaba ng'awadde amagezi naye nga kyetaagisa okutwala omusango mu kkooti, ssente ezisasulibwa mu kkooti okusobola okuwandiisa omusango ogwo mu kkooti zirina okukola ki okusasulibwa. Wabula bwe tubuuzizza tukitegedde nti emisango bano gye basinga okufuna gyekuusa ku bubbi bwa ttaka. Mu Kibijja Miru ky'abasinga, Delta TV Amasukkulumu.